ne tugamba bano bakuba naye nga woli akwagala nnyo era akusiimye nnyo naawe okumwagala. N'olw'ensonga eyo ekirabo kino buli lw'okisumulula bw'oti buli k'osangamu ne bwe kaba kapini, take time and think about it, kubanga akirowoozezaako ng'akakuteeramu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Sebo taata. Ne baaba akaseera kaali kazibu. Kaali kazibu, ffenna nga tugamba abakubi. Bakuba. Ng'omwogo gulenya guti. Naye gwe wabeerawo n'onyiga ebirundu n'oddaabiriza webbali eggwana. Tolekangayo era yongera omwagale. Sebo taata kkiriza ekirabo kino kiwe metroni. Metroni kino kirabo kyo nze nkikuwadde omwogezi. Naawe weevuddemu. Wedde ensonga ngiraba nga nange nnyinza okudda. Lwaki simuwa kirabo? Naye nno ne Bestimaani nga batuuse wa? Bestimaani ho nale baayina. Naba naafuna awalala. Kirabo kino kitwale, yingira nakyo mu nju, tomagamaga teri alina kubuuza bibuuzo bagamba omwogezi yakoze eki. Yakimpadde. Osanga maama waatudde okimuwe. Omugambe Honorable Zaake yakimuwadde okusiima omuntu. Otisse mutikke. Anti kati bwe kimubulirako mu kkubo kiba kike paka ng'akituusiza gye kiraga. Tosulanga enjala n'akakadde k'omuntu ojja kuba ku kkubo bakakubbeko ate okasasule lyako 10 onooliriwa naye bw'otuusizza tuusa bulungi ekirabo kino. Sebo taata saba selekita banaasooka abantwalire mu nju senga naye mukoze bulungi nnyo. Omanye ekintu kino kyafuuka ekizibu wano. Entebe eno kirala mu ggwanga kusonga busonzi mu ntebe. Naye bw'alaba ng'agisongamu olugato. Weebale nnyo. Sebo mubaka munne wa Zaake we Bestimaani we wabeera obeerawo era weetaaga omukwatira omuzirako. Ssenge wa Kabaka ono atwalibwe bakwata aliwa ono oli atwalibwe jasite mujje wali nga ndaba nga anaatera okuwa muyite sayidi eno temuyite yeri mugagga. Sebo jangu wano awo bona ne bwewamala kamera tufune bulungi kati omuzindaalo nakukanguleete muweereza omuzindaalo
Seba muko nkuwa enkoko eno nga nkusaba ompe mwannyoko era nga nkusuubiza nti nja kwongera omukuuma obulungi era omulabirira nga naye bwandabirira era nga nkwongera n'ebbaasa eno ng'omuko nga nkusaba ompe mwannyoko omuwadde Bana. Si kudde eno ne Nkoko bukoko. Musajja. Nkoko bukoko yekutuusizaawo mu bizibu. muwe n'ekkanzu. Bana. Seba muko era nkuwa n'ekkanzu eno gy'onoggiramu lunaku luli otegedde. Lw'onajja kuwa empeta era essanyu ly'alina Kati nno abakumwongera yakulya badagamuga ne gundi mukuwadde. kati Abaka abalala abalimu mwekyamunonera sino muzitwale. sebo taata tukkiriza ezo bazitwale. Kati nange nina funira kuno. Wabeeyo omukajja mulambiriza ebigambo byange yangwa mukulu. Kubaddeko mwannyoko omweru yataddeko obukoweko obugimu. Bwembanga nziza ojjukiranga enkoko zennaku ennyingi bwe ziti. Twala. Tonkubanga ejjinja nga ndi mukunyi wali oba mufene. Amanyanga nti yense yakuwa enkoko 5, 10, 7 ziba 12. Toyanza nnyo toyanze. Sebo taata tusaba tutuukeko awali taata. Weewaawo. Tumuwe ensomiko gye twakomaze. Mwogeddeko eyamu. Ate tukakase yaffeko ekyali empya ne ku Krismasi mwajja osabira. Weewaawo. Kale nno taata ebirabo byo bikyaliwo. Bikyaliwo. Tusaba okwanjulira ebirabo biggweeyo. Bigweyo. Eno dayiningi kyamu. Banda batandise okutwongera bye batuwadde dda. Abaana muginone. Taata waliwo ettanka. Sizina ennwanyi. Eno erembeka amazzi. Okay. Oli ayinza okugamba mu lutalo nali wakabize nakugamba kyekyenjogeza ate kyekiwasa so bwe kikuleetera mu maaso go taata nakyo nsaba okisiime eyanziza abaana munole emmeeza yaffe eno bw'omala okwetikkula enkata egwa tusudde enkata mu maka muno lwa Bridget tebangayo omulala asuula enkata ku lwa Bridget ffe tuli banyonyi tetuzannya bingiddemu obutiisatiisa otatiisaamu ate olwa mu ntebe mulowooza singa Kyagulanyi tebamutiisa singa omutaka waali naye tebamutiisa naba waali ate naffe n'atulangira akatengo akatengo kabakwata ati sebo taata ebingi bidde ewa Zaake yaleese akole nga ayingiza taata ebitabo bye bayingize
Bambogo ab'Embogo be bakongojja Ssaabasajja Kabaka. Maaso moji. Tweyanzege Sabo kitange mu mbeera eyo First Lady akutuusaako Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Maama ab'Emusumwe Mufumba Embuga mu kiseera kino ne Nnaabagereka tuli naye. Weewaawo tweyanzege. Sabo kitange twabadde mu Bulange ne tuba nga tuteekeddwa okukiika. Okukiika embuga kitegeeza kuwagira nsawo etambuza emirimu buli mwaka. Kino ekiwandiiko kyekya Zaake Francis okukakasa nti awakufu kiriko emikono gyonna. Weewaawo bwe tubadde tufuluma ne batulaga ekiwandiiko kino kyamannya aga taata ne tumanya nti nammwe eno mukiika ate ne muwagira. Kino kyaffe taata kiwanuka Gerald. Tweyanzege ekyaffe ddala. Kitange bwe tubadde tuvaayo ne batujjukiza nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Mugende mu kiyimbe nga mujjukize abaana nti ebitundu 2-5 temukimumuunya okuva edda n'edda abazira abatusooka ffe abaana ba leero nze nayimba ntya ne Ssente ne Katonda omulungi ow'ekisa. Kitange tukiyimbe n'abaana bakiyige tutegeere nti kyava dda. Kati nno bwayogedde nti oli munangole nadde nakubuuza olw'omu waffe tetulumanye oluki oluyimba lwo ate baabaddiizako tebawagira lutalo komwe kamuyimbe tidaati. Sebo kitange onoonyeza kikale. Kitange tulina amasaza 18 eno tuli mu Gomba. Kwe kwagala abantu bagajjukire nga bagategeere nti Kooki ali mu Buganda, Bugerere, Buluuli byonna biri mu Buganda. Kyonna mukikole naye amasaza gajja sigala bwe kati. Lwaki ogamba kyonna mukikola ogamba nze? Ngamba babaawo nga bawulira bambeka abali wano bamanyi kebawulidde nti ne pulezidenti ajja kubaako tuusa walya ensolosalo za Buganda. Naye nga bo bananzunga jo babadde mu Fik Fameka kati bali eyo byonna babegayo. Sebo kitange bwe tumaliriza ensalosalo abaana abalenzi bwekyo muno n'ebintu bino tuba tutegeeza nti Obuganda bugumidde. Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kwali tugamba nti awangaale. Tuzaako ebika ebikola Obwakabaka. Olwaleero tuli wano lwa bika 2. Tuli wano olw'ekika ky'effumbe ekituzadde n'ekika ky'ennyonyi. Kitange kwe kuleeta ekika ky'effumbe ensolo eyo ennungi eyeddirwa Bridget ate nga Zaake wasiimye. Tusaba kituuke mu maka muno kibeeremu. Abaana abalenzi mujje. Effumbe eryo liraga ennyo kubanga bazzukulu ba Walusimbi kitegeeza Ssente bw'otwala effumbe oba ogenze kugaggawala. Kati ate bw'osangibwa oyina ×4 ×10 ×20 richer richest. Kitange ffe tuva mu kika eky'ennyonyi. Tuli bazzukulu ba Mbazire buli mu mukyaggwe y'ennyonyi ennyange eno. Waaliwo ennyonyi abuuse